abagenda okubeera mu mpuuka Joseph Chakala ne Bulala family yonna gye bali, Taata Kimbowa gyali, Mikisi Mustufane gyali, bakomediyani b'eggwanga bonna mu ggwanga abasinga ba top 5 comedians bakulembeddwa Maulana Direi, MC Mariachi, Mandirachi Adekiko, Amoti. Bwe comedian nga tawulidde erinnya lyo okuleka Ambit Extraordinary mu bwana bamuyita batya buno? Buno obwana obuddugavu abakola biro abamawulana babayita batesibona. Abo nabo bafuna omukisa basobola okujja babayita bebashami alisawa abo abajereka Ambit Exiti Mulambo yafa. Ati abo abajereka Ambit Exiti Mulambo nabo bagye bali. Ye nyongeza gye tubongereza mu bacomedian. Atawulidde erinnya lyo ng'oli comedian tozunze empale ng'ojja mu mpuuka. Ne tugenda mu regional artists tutandise ne Busoga. Busoga eno tugyagala nnyo nti Busoga bayimbi nnyo. Talent Busoga actually be basinga okumanya okuyimba mu Uganda naye tebannasala kubakiira. Kati omulama gw'empuuka nti Ambit ayagala nnyo ebitonde ebito. Twasaba ne tugamba tuwe ku baana bano aba Busoga ab'amaanyi platform y'ensi yonna bajje beebisazize talents zaabwe. Era kiba kikulaakulanya Busoga music kubanga Busoga baganda baffe abamu tuli Basoga. Naddala nze badde ndi Musugira njagala nnyo Busoga kuba Busoga naye njagala nnyo. Sitegekangayo kintu ne batajja mu bungi. Busoga tulinayo Flower Galo ne Brother Roni bagenda kujja bayibe mu mpuuka. Tulinayo Acidic Vocals, tulinayo Randy Soldier, tulinayo Yaridi, tulinayo Kimunana, tulinayo Roya Simba, tulinayo Silicon Musajja tereze bima naawe. Tulinayo Silicon Avoko, tulinayo Peter M. Gazamba. Peter M. Gazamba ye lecturer. Beba bayimbi be tulina Busoga apoze ne Kadabada ajja bega tako kwaba abayimbi. Ne tugenda ankole muwulirize obulungi. Munyomanya ngo nti bamanyi kuyimba naye bakabana balina talent. Be basuumukamu mu Ankole region be basinga talent mu Ankole. Ankole region tuyina Leigi superstar wa Western region yasinga kutwala amaanyi. Tulina gwe bayita Truth 256 ne bayita Omega 256. Owankole era nga towulidde erinnya lyo toleeta embaliga mu mpuuka. Tugenze Toro region. Toro region tulinayo Hinda Irene Muzambiru ne Luigi. Batugenda twakoze consultation. Bano abantu be babalonze bagamba ffe Toro twagala mutuweerere ku platform. Ffe tugenderako maanyi g'abantu ene embuga y'amaanyi g'abantu. Bw'oba towulidde muyimbi wo ng'omwagala kitegeeza tiyayise mu kakunguuta k'amaanyi g'abantu. Ettolo tulina abayimbi basatu. Hinda Irene Muzambiru ne Luigi. Tumaze Ankole Toro Busoga. Ne tugenda wano e Buganda ne tugatandika ne bano. Tulina abamawulire baffe Sendegeya ne Lukenge be balina oluyimba ndya zange era abo twabadde omukisa mu mpuuka ku ssaawa 11 ez'okumakya. Sendegeya ne Lukenge be bagenda okwaniriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga lwaki twakikoze bwe tutyo nti oluyimba lwatugamba ndya zange bagenda kujja kuyigiriza abantu bamukuka kulya ssente zaabwe olunaku oluyamba. Abayimbi b'amaanyi nnyo twabawadde ekitiibwa ne twagala Sendegeya ne Lukenge ssaawa 11 ez'okumakya mukeereko musanyuse abantu ba Ssaabasajja mu mpuuka mubayigirize okulya ssente zaabwe. Bana bannamawulire ba CBS bannannyini mukolo kati bagenda kutuyambako okuteekateeka abayimbi abalala babayigiriza live. Tubeera batesitingirako ebimba live evuga etya besi evuga etya ki ekiyinza okutwawukana mu maaso awo. Sendegeya yandise n'abaana n'atubamu akapera kubanga lwakabali mugabutano osobola tuwamu akapera obudde butuggwako kale omutegesi omukulu agambye budde yandibalozi kyagenda okukolaga ku ssaawa 11 ez'okumakya Sendegeya ne Lukenge. Ne tujja Sendegeya ne Lukenge bwe banaamala ku ssaawa 11 ez'okumakya Sawuda nakakaawa ne Matiya Lwima tuli mu kadongo kamu buli kiraasi yonna bagikoledde olitoma mwegwa. Sawuda nakakaawa ne Matiya Lwima bakadongo kamu abagenda okusookawo. Dani mumuzeeyo Kibijjigiri mumumanyi omusajja oyo yakola bulungi nga nze asanyusa nnyo bannayuganda. Dani Mugula, Wile Mukaabya, Gerard Kiweewa, Harriet Ssanyu, Hasani Ndugga, Haji Kaziwe Kapo, Samasias Walukagga ne Kabaka w'akadongo kamu Uganda Road Fred Ssebatta. Ebyo lisiti egenda okusanyusa abantu mu mpuuka ku sayidi y'akadongo kamu. Ne tugenda kubaddako tugenze ku bantu ku bali gukwatayo bantu bayita the true legends be bantu abalina music ataggwako tikanywetiga ne wali wafudde music walisigala w'amaanyi. Era wano mwenna abagamba enkuka wabeerayo bantu baliroko
bwekuuka tebalayo balikirasa ekikadde kyemulaba mu Serena twasize tukireeta mu nkuuka era nga bano bakabaka b'ekikadde mu Uganda. Namba 1 Charles Nalubega, namba 2 International Artist Maddox Semana Sematimba, the king of reggae. Namba 3 Kireva J, omukubi w'amatafaali. Namba 4 Jamal Waswa, uyu manchi asobola okukola. Namba 5 Master Parrot, omumanyi bulungi. Chaga n'olubuto lwe gyali. Henry Tigani gyali. Grace Nakalema gyali. Lady Maria Mutinatine gyali. Sweet Kid gyali. Kati ng'olowooza olaba nti ekuuka epromoting abaana abato, ne promoting akadomo kamu, ne promoting ne bakafulu ba music batululu ebyo. Kitegeeza ekuuka ekigulu ky'omwaka ky'otulina kusuba. Ne tugenda ku bayimbi ba band music, bano twabamanya nnyo mu kweroga, n'enkuuka yabagasse. Misa gy'oba yasindika bapaayo ettalo, Ssaabasajja Kabaka tebatwala ebya buloko.